Kyaddaaki meya wa Nakawa Division Balimwezo Ronald Nsubuga alonze omumyuka we banatambuza emirimu gya division. Ebisingawo ku ggulire lino Joan Comfort Agazu kabituwe. Meya wa Nakawa Balimwezo Ronald asabye akakiiko ak'okuntiko ak'ekibuga Kampala KCCA akakulirwa Jennifer Musisi obutatataganya emirimu gye ne bakansala abe nga bwe kibadde mu kisanja ekiwedde. Kino kidiridde okusika omugwa okwali wakati wa Senkulu wa Kampala ne Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago. Balimwezo ategezezza nti bo nga bameya b'amagombolola mu Kampala balina obuyinza obubaweebwa ssemateeka okuddukanya emirimu nga n'olwekyo ekitongole kya KCCA tekirina kubayingirira basobole okutuukiriza obuvunanyizibwa bwabwe. Era tugenda bukuna twagati twagala okujjako ng'ate baagala ntalo ziyongere maaso. Lord Mayor abadde akayanira buyinza bamuwadde ente bagikutte kati ate naffe alina okukola ki okutuwa obuyinza. Okwogera bino Balimwezo abadde ku mukolo omwalondedde omumyuka we ng'era Florence Namata atalina kibiina ky'ebyobufuzi mwagwa yalondeddwa okulonda omumyuka we. Meya yasaba bakansala abali baagala okumumyuka okuteekayo empapula zaabwe ezisaba ekifo kino ng'era mu bantu 10 abateekayo empapula zaabwe meya mwe yajje omumyuka we. Tubadde tulindirira ebbanga lyonna naye olunaku lwajjo meya n'atubuulira n'atukubirako n'atugamba nti buli ateekayo okusaba kwe ajje ne report teyabadde clear bulungi naffe ne tukitwalirawo nti buli ateekayo okusaba kwe ajje ne report kubanga twali abantu 10. Tulwaleero tuzze buli omu asuubira okufuna obwa deputy naye surprisingly akalulu kagudde ku nze. Namata asuubiza okukola n'obuyinza bwe bwonna era n'ategeeza nti wakutandikira ku by'okwerinda mu Nakawa kuba embeera eriwo ya bunkenke. Ekisanja kino nandirowoozezza nti twanditandikidde ku security. Security in the division is alarming. Abantu bafa, butayimbwa, naddala mu bifo ebikutte. Bifo ebikutte bingi nnyo, so tuteekwa okukwata ku security kubanga abantu baffe bagwawo olw'embeera eyo. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Joan Comfort Agazu. This is Kingdom TV.